Atataya Dr. Kizza Besigye. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gw'E11 omwaka 2024 amawulire gasaasaanira eggwanga nga Dr. Kizza Besigye bwe yali akwatiddwa mu ggwanga lya Kenya ne munne Obed Lutale ne baddizibwa okwaboobwe. Bano baasibira mu kkooti y'amagye e Makindye era ne basibwako emisango gye bawera ennemba nagyo ebbanga lino lyonna. Kati olwaleero abakulembeze okuva mu bibiina ebivuganya gavumenti okubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira NUP, Mugisha Muntu owa ANT, Elias Lukwago wa PFF sako n'abakulembeze abalala bakuŋŋaanidde ku Paalamenti okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezibanyigiriza nga mu zo ebadde enkulu kwe kukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye ne Obed Lutale gye baakwatibwamu sako n'okutwalibwa mu kkooti y'amagye. Ffe nga opposition era abakulembeze baffe abatukulembera tukiwakanya tukivumirira kubanga kimenya amateeka. Kooti constitutional court ez'ekirambika emirundi egiwera bannansi abatali bannamagye bw'aba alina omusango gwonna gw'oteebereza nti yazizza mutwale mu kooti eza bulijjo si ez'amagye. Okusinziira ku bakulembeze bano, kkooti y'amagye eringa eyateekebwawo okutiisatiisa abantu n'okuba gyeteekako emisango n'ekigendererwa eky'okubatiisatiisa. Okulaba nti babajje e Kenya ne babaleeta nga tewali nkola yonna yonna gye bagoberedde y'amateeka ate ne babasimba mu kkooti ey'amagye wano newankubadde nga si basirikale tukivumirira naye nga Katonda bw'aleeta ekirungi wakati mu kibi kino kyongere okulaga okunyigirizibwa kwa bannayuganda abatali basirikale nga basimbibwa mu kkooti ey'amagye. Kyokka enkola ya gavumenti okuyingira mu ggwanga lya Kenya kabonero akalaga nti ab'obuyinza baakuno tebakyafaayo ku kifaananyi kya ggwanga. Naye okukola ekintu ekitali kya bulijjo ne bamuwambira e Kenya ate nga bamanyi nti yali wakudda kintu kya kweraliikiriza. Lwaki? Kubanga kiraga nti abo abakulembera ebitongole byaki ebikuuma eddembe n'abo bebaripotingira simanyi oba General Museveni yali akimanyi oba takimanyi, kikulaga nti tebakyafaayo ku kifaananyi kya gavumenti yaabwe. Kyokka ye Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago nga ye munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale akubye ebituli mu kkooti y'amagye ng'agamba nti mu ssemateeka w'eggwanga tewali weerambikibwa nga n'olwekyo tesaana kuwulira misango girimu bantu ba bulijjo. Obuyinza bwe beewaŋŋamyeko bunene akawaayiro ako nnamba 128 mwe baavunaanidde Besigye n'Obed gye bagamba nti prejudice to national security ne defense bagamba nti singa gukukka mu V you are liable to suffer death nti basobola okutwala kalabba. Njagala tukubemu akafaananyi nga Freeman Mugabe oyo atasomangako mateeka nga yasalidde Dr. Besigye ogw'okugenda ku kalabba. Ekyo kye bayita travesty of justice, mockery of justice. Gye biggweeredde nga batadde emikono ku kiwandiiko nga kiwakanya okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale mu ggwanga lya Kenya, kyokka ng'ekiwandiiko kino kirimu ensonga 6 okuli okukwatibwa kwabwe mu ggwanga lya Kenya nga bwe kwali kuvuula amateeka g'eggwanga lino ag'omukago gwa East Africa ssaako n'ensi yonna. Bawakanya eky'okuvunaanira abantu bano mu kkooti y'amagye ate nga be bamu abaakola obukessi. Bagala n'okukomya okuvunaanira abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye nga beesigama ku nsalawo ya kkooti n'etaputa ssemateeka bwe yasala ng'ekiwakanya. Ab'oludda oluvuganya bagamba nti kye kiseera bannayuganda okuvaayo okusimbira ekkuuli y'enkola ya gavumenti ey'okuwamba bannansi baayo okuva mu mawanga amalala gamba nga Kenya. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.